killing you. I'm ready to die. Huh? You will die. If you won't pay, you will die. Hey. Stand up and go. Stand up. Just choose one. Stand up and go. Stand up and go. Instructors here. Stand up. Tutabeba kubeba. Sikiani? Amuka juu. Yes, all right. Ku mawulire ge tulina olunaku olwaleero owa UPDF kigambibwa balabiddwako mu nsi 5 nga bagenda maaso n'okugumbulula bannamagye bannaabwe abagenda maaso n'okubanga babateebereza ng'ali mu kuddaala erya lieutenant agamba nti ye waakiri afaana ettaka lye waakiri okufiira awo agamba waakiri okufiira awo naye nga abasajja bano tebanyize mu ttaka lyange jjukira nti nno abasajja bano bali so desperate mu byonna byonna bye bagenda maaso n'okukola mu operations babakozesa ne kibanga abasinga okubeera nga bakiganyulwamu bibana bali mu buyinza ba high ranking officers bo ne bafundikira ng'obulamu bwabwe buli stagnant si mu kibira seewaka olw'ensonga nti n'obusimbi obubaweebwa bubanga bwakubajolonga kakati wootunuulira ku bintu ebigenda mu maaso wa UPDF ye yasalawo n'agamba wayi kanfune ekisanvu mwengenda mu maaso n'okubanga nsaawasaawa nime musajja watera abadde akifubyeko ng'olaba waakituuse kati abiteeberezaamu okuleka ekisanvu kino okuleka amaanyi ge gonna gonna okufa ttogge g'abadde ataddemu wuliriza agamba nze mbirayo byonna bye muzze mukola nga mugenda mumenya amayumba g'abantu mubajja mu ntobazi nze sigenda kukkiriza kino kibeere eno emmere gye nnima ng'alinga abaga emmere eno gye nnima eyamba ffe ffenna nammwe bennyininyini ebayamba wano tewali kye mugenda kukolawo bawewa we batuuse ne bamubuuza ekibuuzo mbu kaakati ogenda mu maaso n'okukyankalanya entobazi oyagala emisota gibeerewa giryewa n'abuuza ye obulamu bwe n'omusota kirwa kimusinga okukonsidalinga nze mba nga sina waakulya ate ndeka emisota gibeerewo nga nsobola okulimirawo emmere esobola otugasanga eggwanga ye ate wookitunulamu ekintu ekyo wali weegenderezaako nti nno abanene bonna mu gavumenti abali mu ntobazi tebakwatwako twebuuza lwaki bo tebakwatwako ye ensonga lwaki waagitegedde ensonga lwaki gavumenti etandise okugumbulula amayumba agali mu ntobazi nga yeekwasa nti nno bwagano gali mu nnema ekyo waakitegeddeko okimanyi ekibba ttaka mu nsi yonna yonna wano mu Uganda kisinziira wano mu Buganda eri ewaabwe tobusangayo nkaana za ttaka era tebakuguzaayo naye ati wano ettaka ly'Abaganda wano ly'ettaka ly'osanga nga liriko ne baani ly'ettaka ly'osanga nga lisobola okugabanyizibwa buli omu lwaki ekyo kitegeerekeka n'omwana ayonka jjukira wano mu Buganda omwana nawaaba yaakazaalibwa kyasooka okubeera nakyo kwe kubeera n'ozaalirwana n'ettaka waaziikibwa ekiggwa kyabwe so okubeera n'ettaka wano mu Uganda kya buwaze era kikkakatako gwe yenna yenna okubeera n'ettaka era nga kibeera kintu kivvoola gwe munnansi mu Buganda okuba nga tolina ttaka kati amawanga bwe gayingiramu ne gajja ne gatandika okubeera nga gababbako amataka gammwe kitegeeza kubeera kuttattana buwangwa na nnono concepts obeera ozittattanye kitegeeza oyo omuntu aba alwanagana na Bwakabaka era kye bankubiriza nze Obwakabaka buveeyo bulwanirire ensonga eno nga tennagenda buziba tulabye ebigenda mu maaso abakyala abaami amaka agavuddeyo nga gakaaba olw'ebyo bagatuusizzaako bannayuganda bye batuuse kati twandigee nti nno be bantu abeekyayidde ddala ennyo olw'ensonga bino bye ngenda okwogera wammanga nti wootunuulira gavumenti yaffe eya Mwami Yoweri Kaguta Museveni terina kibi kyetakoze munnayuganda kusobola kubeera ng'avaayo awakanya okuggyawo obuyinza buno byonna babibakoze ate buli kimu kye baagala okugezesa bakigezesezza ku munnansi munnayuganda kubanga bamaze okitegeera nti gwe oli muteefu nebakola ekintu kitya tosobola kuvaayo kwegugumbulula kati so buli kimu bagenda kigezesa kye baayagala edda okukola
naye nga bakigezeseza ku bulamu bwo na ku famire yo. Lwaki? Bwe bamala okuyisa trade order ne bagamba nti bagenda kubanga bazumbulula yes munatusonyiwa kakayisemu baganda baffe munatusonyiyira ddala embeera engeri twagiteeseteeseemu si weebadde manye ebyuma bino bitusumbuwamukko kakati naye tujja tambulira awo tubadde tugenda mu maaso n'okwogera ku kibattaka ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda naye nga kino teri balala bakyenyigiddemu okuggyako gavumenti yennyini eno etwala eggwanga lyaffe mu maaso be bagenda mu maaso n'okubeera nga benyigidde mu kikolwa ekyokubbako bannayuganda amataka gaabwe kyokka ate ne basenza abagwira ne bagenda maaso ne basattira ne basiisira ku mataka ga bano abaddugavu. Era otujjukiramu emirembe giri egya Idi Amin Dada. Idi Amin Dada yali musajja, ye mulimu gwe yali ayagala eggwanga lye era yali ayagaliza bannayuganda era kye yakola yafuba nnyo okulanga munnansi afuba nnyo okulaba nga asanyukirako ewaabwe era eyo omugwira ng'ajeezebwa era kibula properties zonna ezaali ez'abannansi bwe yategera nti nno bano abantu baagaana okuregistaringa nga bannationalities ab'eggwanga Uganda we baakigaana n'alaba nga buli afuluma agenda ne ssente ze n'amanya nti nno bano bali ku kkobaane lyakusula ekonomi ya Uganda era kye yakola n'abagamba nti bonna bawadde essaawa mbale babeere nga bavuddemu. Naye mu kino ekikola mu kikola Idi Amin Dada teyali musiru yagamba buli muntu ngenda mukompasetinga era bonna baba kompasetinga era n'agamba buli omu nayogedde naye buli ggwanga nayogedde nalyo tugenda kubanga tuli kompasetinga naye yatunuddemu yagamba nali mazo kitunulamu nga 99% ekonomi ya Uganda efugibwa abakyeruppe basajja bagwirwa era nga ye ayagala ekonomi eyo etandika okubeera nga efugibwa abannansi wano mu Uganda nga si bagwira ebakontrolinga ekonomi. Kakati singa Idi Amin Dada abaddewo ku mulembe guno mazima ddala ng'ebikolwa bino bigenda mu maaso n'okubaawo yandikkiriza bino ebikolwa ebigenda mu maaso ebyokugumbulula bizinesi z'abantu ebyokugumbulula amataka g'abantu. Wuliriza oli ku Yugi Update Civic Sinziro Bango otuwuliriza gwatanatwengako kirira wansi ekigambo subscribe weekiri kikoneko obeere ng'otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo ntegeeza mu abali Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia mwena abali e Bungereza mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Kakati nze neebuunya era ngenda maaso n'okwebuuza ebikolwa nga bino singa olowooza Idi Amin Dada yabaddewo yandikiriza bannansi okujeezebwa we bati n'otunuulira okubanga munnansi ogenda maaso n'omusendawo olw'okuba olina omugwirwa gw'oyagala okuleeta n'otunuulira entubazi n'ozisendamu bannansi nga weekwasa osenza amayumba g'abannansi amayumba gaabwe nga weekwasa nti nno bali mu ntobazzi n'oluvannyuma n'oyingizaawo abagwira. Amin yandibikkiriza. Amin nga yali asoosowaza nnyo bannansi. Amin nga yali asoosowaza nnyo bannansi. Ye n'ekirala kye tugenda maaso n'okwebuuza
Bannayuganda beebuuza lwaki ekibbattaka, lwaki ebintu by'ettaka biseetolingira wano mu Uganda? Wano mu Uganda we wali ettaka nti lya buli omu, kyokka ng'eri ewammwe ewaabwe bo amataka gakuguza luba lutalo, tebasobola kusenza. Lwaki wano mu Buganda kino we kiri? Njagala owulirize buno obubaka, n'oluvannyuma nja kwongerayo mu katambi kali ke nasoose okukulaga, osobole okubeera ng'okoota buliro, n'oluvannyuma tugende ku details waako, n'oluvannyuma tulabe ekyokukola nga tutaakiriza eggwanga mu maaso. Wuliriza. Ettaka ly'Abaganda lifuuka di public land ku Mukyoli, ku Mukalamujja, Mutezo, ku ki ne baligabana n'okutuusa essaawa bakyakola bakyagabana. Naye ate bwe bagezaako abagabanye ne waffe ogenda ewa gaali ttaka ly'Abakyoli mujja lifuluma, mu ttaka ly'Abakalamujja mujja lifuluma, ewaabwe tekiriiyo naye bagabana wano. Njogera no mu bavubuka aba Buganda yali ejja temusobola kubeera mu Buganda nga temugimanyi, ate buvunaanyizibwa bwamwe okugiwanira. Omuganda alwanirira ettaka ng'akyasola na wakitaawe, atamanyina gyalizimba tekyalikwaki, naye ozaalibwa olina ettaka, era ozaalibwa olina obutaka bwojja okukola ki? Okuziikibwako. Era olina sheya ku ttaka lino kwolirimira ne mukyala w'emmere n'abaana balikola ki? Gwalya wajja liri Katonda yamanyi neriri mu Buganda. Era obubwekwa nannyini obutalina kyapa. Abavubuka b'obutiko mumanyi Bukalango, mumanyi Bwagaba, kamuwange bwabula wemumanyi, naye nga ne wano waliwo abatatuukangako Bukalango. Nibyo waliwo abatatuukangako Wagaba, naye nga abasajja abasiraamu nga nze balwana okujjukiza empaliza egy'okutaano n'agamba nti nina okugenda e Makka, kati nina okugenda Bukadaaga. Naye Wagaba weetaaga mutwalo oba Bukalango weetaaga singi kasanvu, naye kati ogenda e Makka miliyoni aga. Ate batunda ttaka lya Buganda basingayo biki afune sente zigenda okukola empajja. Kakati embeera wano mu Buganda wetu weyimiridde, era Abaganda mulina okwebereramu okusobola okulanga mulwanirira ebyammwe, mulwanirira ettaka lyammwe. Tetwagala biri bituukirire eby'omulanzi Robert Kyagulanyi Ssentamu, omukulembeze w'ekibiina kya National Platform we yalangirira n'agamba nti Abaganda mugenda sigala mu nsi eno nga mumwekamweka batalina wammwe. Yayogera ng'ekyokusaaga, n'ate tulaba kiranda kigenda kisaanyaawo Abaganda. Kakati nga w'omanyi akatambi ako kensoose okuteerako mu ntandikwa, ab'amagye banyigirizibwa mu ngeri ezitali zimu. Abamu ne basirika, abatalina ranks decision making bambi, embeera egenda maaso n'okubeera ng'ebacunya. Bo embeera egenda maaso n'okuba ng'ebacunya, ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Naye ate abasobodde okuba nga balina obuyinza, bo bafuna engeri gye bacyangacyangamu obulamu. Kati ne bano bambi abafunye omwaganya, nze ngamba omujaasi ye muntu eyaniweereddwa omwaganya n'ebbeetu ndi kubeera abaweereza ggwanga gavumenti. Ebintu ng'ebyo katuganze omusanze muntu bazinga alima, mweggana nti omugere tosukka mu myaka 3. Ttaka eryo banga omaze odisabumitingayo eri gavumenti eri ekitongole ekya NEMA, kubanga oli muweereza wa gavumenti. Kubanga omujaasi wabanga yeevuddemu okutandika okukola activity ng'eyo, ate ekyo kiba kiralamuko. Njagala nkulaga akatambi kano nga sinnagenda wala, nga sinnalandagga nnyo, n'oluvannyuma tujja kuba nga tweyongerayo. Wuliriza, tunuulira. I'm ready to die. You will die. You will die. Stand up. Stand up. Just choose one. Stand up and go. Stand up. Stand up. Enda juu tutabeba kubeba. Usijali.
No, Omar died for Islam. When you be careful, he'll kick you. That man, why is he resisting? Why is he resisting? I'm not resisting. When you coming up with resisting, you go. You sit down. You sit down here. Sit down. When you let him die. That's the point. I could let me die here. I don't slap. You're spoiling the hand. You're spoiling those, and I'm saying that you. Don't pull the hand again. Pull the hand here. When you be careful, he will kick you. What happened now? Don't help her. And I talk. Try to move out one distance from there. The book is inside violence, and I'm told he's one of the people who bring marijuana here. Come. Put on him. Put on When you are peaceful like that. No, if you're peaceful, they will not do that to you. You're disrespecting your uniform. Me? Stand up. I'm here to die. Sit down. Sit. We want to find out if Are you it is saying that I'm not supposed to be arrested by person. You should bring an officer to come and arrest me. They will come. They are not and we We are not They are not officers. We are not What are we? Okay, you refuse. Okay, how are we? You refuse. What are we? If we are not an officer, who are we? Which rank are you? What is your rank? Huh? Introduce What is your rank? Introduce yourself. Which rank? I'm a lieutenant. So if you were a lieutenant, if you were a lieutenant, when you retire, your rank is reduced to what? No, Sasa namna mumeamua. it's not officer. Namna mumeamua kuniua. Beba mimi au nikufa. Okay, we don't have any problem. Yeah, what you are saying? Me have worked for the state. You're wasting now time here. Let's go. Once we solve this issue. Since I retired from the home, no, I'm handcuffed. Okay, Then why are you calling Hey. the police? But I'm wondering why. You wait for a fan is coming. They know what to do. They know their job. Let me tell you. Let me tell you. You're in uniform. You're disrespecting the whole country. My God. The same God we all The God worship. that they We serve. are all worshiping That same God will deal with you. The God that they He's serve. the one who told That us God, to come that and God rescue his wetland. will know how to. No, That is where my are the land. frogs sleeping now? It is my land. You have chased the frogs away. Frog for what? Frog? Do I hate frog? Is the frog feeding me? You've chased the snakes Are you having from a their title for home. this land? Me, I had a plan. Do you have title? Me, I had a plan to plant my coffee here. Do you have land title? Yeah, we shall go and sort it out. Hey. So if you know that you shall sort out, why are you arguing? But you should not arrest me. You should not order them I to don't arrest me arrest this way. people. Me, I'm just an officer. It I don't is arrest you who people. ordered them to come and Listen. arrest me in a rude way. You ordered them. It is the force that does arrest. I had come to take water here. For us, we But guide after where we can they, guide. they misunderstood. You just They came to take water. did not allow me to take water. Instead, they put me in anchor. No, Should we give you water? I had a plan to plant my coffee here You and my dates here. And Afandi. now you have arrested me. Afande, Yes, please. I want us to reason on normal ground. Mm. Everything. You are a
serviceman or you retired? I retired. You served this. The camp. First You listen. were what? When you were in the camp, we were sleeping outside. Afandi. Now I've come back home to Afandi. settle myself. Afandi. Again, you want to interfere I with know, my peace? I know you worked with General Sejusa. You know General Sejusa? No, me, I work with Utafire. Otafire. I work. General Sejusa. That is now your minister. That He's is the now. minister. Even now, let me talk to him. You call him. The issue is you first You call him. You worked with. I work with. But he said the wetland is only for frogs and snakes. Huh? I've been with him. Ngol Joseph. Is the one waiting for you in court. Yes, me, I will go. Yeah, stand up I and can't go. go. Let Aluf come and arrest me. Me, by the virtue of my rank, I'm not supposed to be arrested. Now, where is your rank? Where is your rank? Why Where is your rank? Where are you? Do you respect that? Do you respect that? Put on your Put on your rank. Then we can. But if by mouth we can't. You are retired. You know that. Okay? I'm in the service. You understand that? I can't go. Listen to me. Listen to Kill me. me or kill me. Listen to me. The only thing I want is to kill me. It's Kill okay. me. We are Let me going. die. No. Kill me. We are going. We are not here. You are here to kill me. We are Because what you are going. doing, you have done on me, it means you want to kill me. No, You want to kill me? You resisted. That's No, I didn't resist. I was You going to take resisted. water there. I was going to those food to take water. You allowed me to to take go. water. Yes, I was going to take water. When you here. met us Then there, they what said did I'm you say? resisting. When they gave me time to go and pick my ID, did I resist? If I'd wanted, I was going to run, but I did not run. Yes, but when you are saying we go, you are But resisting. they told you to go with you that you know. Go. You give a father call. Why are you chini? He's fighting. You said everything. Be careful, I found it. Hey, he's holding your hand. Be careful, I found it. Fifi, be careful. Let him just get in. You get up and escape. You get the cap. He's going. You are going. You are going. With your hand that way. He wants to gain more energy. No, he will go. He will go. The problem is the problem. And he's fighting him. Be careful, be careful. Good. Let him do everything he wants. He's going to. Kamata mguu hii. Nani? Kamata hii. Be careful, be careful. Twende. Toa pesa hiyo. What's money? I think this is money. Hata kama nabaki bora. Hapana. What is wrong with this? He will pick up the way. Sida kunioni. Wale mnataka kuniua. Twende. We have come to arrest you. We have not come to kill. Shida yako ni nini? Kwa nini wanasumbua watu? Shida yako ni nini? Shida yako ni nini? Hamuka juu twende. You just carry him. Twende. Unataka kuniua. Wewe unataka kuua. Kwani baba nakubali kwani? Wewe kubali mara moja makosa. Utajisoti huko. Hakuna shida uwa. Kutana kuanzia vitu gani? Don't fight. Sasa wewe ita bibi yangu kuja baadaye. Patia bibi yangu pesa yangu. Hakuna. Give that money to my wife. Hakuna. Don't help her. I want to secure your life. I want to secure your He's there. life. I want to secure your life. Let's go. Umeepusha.
yes makulisiza mu katambi ko kabadde kawanvu naye nga tolina kwerabira nti oli ku Yugi Updates TV kosinzira okuba nga otuwuliriza embeera bwezityo we ziri mu ggwanga Uganda amaanyi ogayitiriza mbifo ebiteetaagisa ate n'ebitongole okweyingiriza mu mirimu gye bitalina kukola ogwo nawo mulimu gwakubiri kyekizibu kya Uganda nti Uganda buli kimu kitambula kiri paralelo buli kintu ng'ekirina otambula si bwe kirina otambula buli kimu kyesulise bwe buzibu bwaffe obuli wano mu ggwanga lyattu Uganda nga bulijjo ngenda maaso n'okubeera nga mpitayita mmwe abagenda maaso n'okuteekayo endowooza zammwe mulimu Anthony Natiseba weebale kubanga weebale kubeerako Imelda Odongo naye weebale kuteesa Africa Woman weebale kubeerako Margaret Najimba weebale kubeerako weebale kunyiikirira Nalubega Lukia Nalubega nkutumiddeko nnyo weebale kubeerako ku Yugi Updates TV Nampiina iziti Nampiina nawandisidiri Nampiina Saala weebale kubeerako ogambye nti Semuju is right Arafat Naziru nawe tukutumiddeko nnyo Lwanga Charles weebale kubeerako tugenda maaso n'okubeera nga tusoma ku bantu abatwala obudde bwabwe okugenda mu comment section okucommenting ensonga zaabwe basobole okubeera nga bali organizing banaawe osobola okukola ekintu kyekimu okola otya genda bugenzi mu comment section oteekeyo endowoozayo naye nga tonnagendayo kirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe osooka obeere nga otweyungako n'oluvannyuma ojja kuba obwebu omwaganya okusobola okujja mu comment section osobola okuba nga oteeseganya wamu naffe Alice King weebale kuteesa Alice King naawe oteesezza weebale kujja mu comment section niyo omulala Lwanga Charles nakumaze Comfort bayani oyo Samuel Mukasa weebale kutumbula Yugi Updates TV niyo omulala wano Tereza Nakayima weebale kutumbula Yugi Updates TV Koni Naroga Koni Naroga weebale kubeera ku Yugi Updates TV ogambye it is too much bannange Koni Naroga omugwira okutugoba mu nsi yaffe God is in control Katonda w'abanaku teyeebaka weyabadde Koni Naroga komenti ye erinkinze ku mulamwa gwe tugenze maaso n'olunaku olwaleero ogw'okugoba abantu mu ntobazi nga bagamba nti bali mu wetlands n'oluvannyuma ate mu ssaawa ntono nnyo tugenda olaba ettaka lino erigobeddwamu abantu ligenda maaso n'okukozesebwa gavumenti ng'eriwola ab'ebitongole by'ennakyewa okuva mu mawanga ag'ebunaayira bagende maaso n'okubeera nga bamusigansimbi beenogerako ensimbi ekintu ekyo nno kikyamu nnyo munnansi yandisaanye okubeera ng'asoosowazibwa ku buli kimu ekigenda maaso mu nsi ye Prophet Philip weebale ogambye Mukama Katonda tukwegayiridde tuyambe Uganda okuyita enkwetaaga Uganda ekuyita ekwetaaga yeffe taata Prophet Philip okay Prophet Philip weebale kubeera ku Yugi Updates TV Florence Nakiranda naawe oteesezza ono agambye Mayiga is a project of Muhoozi Mayiga is a Rwandanese from Tanzania Koni Naroga Koni Naroga ng'otabuse luno Waswa Usama
naawe oteesezza. Obudde butuwiridde empinda naye Mora Olivia webale kuteesa. Ye Fujita Yeni Fujita webale kansomeyo mu babiri n'oluvannyuma tunziko olunaku olwaleero. Namisango Florence webale kuteesa. Mbagalisa olunaku olulungi bannange munzikiza olwaleero obulamu si bulungi nkomaawo mbasibule tukwatagane olunaku olw'enkya ku makya mbagala nnyo mweraba.